Kyakimwa Jane nga musomesa ku Kirumba Primary School mu disitulikiti y'e Kasese y'omu ku batuuze mu kitundu kino abaakedde okwaywa ku kisaawe kino eky'Ekirumba. Mpulira ebisuubizo by'azaawulira nga Besigye asuubiza abasomesa singa alondebwa ku bwapulezidenti. Is not sufficient to us to survive, to divide and supply to our problems. Oyinza okugamba nti Jane Kyakimwa ebiseera bye tebimufudde bwereere kubanga Besigye azzeemu okukinoganya nga bw'agenda okusasula omusomesa wa primary $65,000 singa afuna entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. From July of this year, a primary school teacher will start at a salary of 650,000 shillings. Ono agamba nti bakola nnyo ate basasula kitono ddala, ekintu kyagamba nti omukulembeze addako alina okukiikako essira. The time we spend in class is not paid as expected. You find that all the time we spend in class, from morning up to evening, and they want us to be in class, on duty, and every day. Besigye yeebazizza nnyo abantu mu kitundu kino ekikasese okumuyiranga obululu yesimbawo. Some of you have been rather disappointed that although you give me a lot of votes, the change you want has not happened yet. Abazizzaamu amaanyi omulundi guno okumulonda mu bungi basobola okuggusa olutalo lwagamba nti balwanira akaseera akawerako. I can assure you that I have never rested. I have been shaking the tree. Ono asekeredde abagamba nti President Museveni asobola okwereemeza mu buyinza. Remain vigilant because even after winning, we must make sure that those who have power actually hand over the power. Besigye asuubiza nti bw'analondebwa ku bwapulezidenti enkyukakyuka yakulabikira ku Uganda nga n'abawabuzi ba pulezidenti wakubajjawo. These useless offices of advisor to the president, special assistant, I don't know what, all those we are cutting them out. Money must... Ogamba embeera bweti bwesiibye mu kitundu kino eky'e Kasese nga bawagizi ba Dr. Kizza Besigye bamwaniriza mu ssanyu mu disitulikiti yaabwe naye ng'olwaleero yeesibye nnyo mu byalo ng'olunaku lw'enkya lwasuubira okuba olukuŋŋaana gagadde mu kibuga ky'e Kasese ekikulu. Nze Ivan Kimuli Kigozi ono mu disitulikiti y'e Kasese.